Eno ye programu yo Simangako n'omuweereza wo Johnson Sengendo, Tawira Radio and TV. Madam Saudo yanzija mu ssomero mwebazanyi byali bigambo ebisatuze omuntu antwalanga comedian naye omuntu wangambe ekintu nkiwulira omakola ki yanzija mu ssomero gwensinga okwebaza yanyamba tagenze mu office olwagenze mu yaseeka muzaata ankutolo ankuba nemugamba mwana tojja kunkuba nange tojja kola ki tojja kunkuba nemugamba muzaata mwana tugenda kwekuba mimi kuchuka na unakwata takatebe bwekawo bakabamu kwatasenga mugenzi oli ku Tawira Radio and TV ne programu yo Simangako n'omuweereza wo Johnson Sengendo. Abawuliriza Tawira Radio n'abalabi ba Tawira TV twagala okubebaza okwekumira ku mukutu guno nga bwe twabasuubiza nti nno tugenda kuba tubatuusako bannayuganda abali wano mu UAE nga beeyogerako ku birungi bibatuuseeko ate nga beebaza n'abantu baabwe abalina ebirungi bye bakoledde mu bulamu buno obwensi. Johnson Sengendo nga nze ndiwo obatuusaako pulogulaamu eno gye bayita Simangako programu yegenda okubanga ebatuusibwako buli kiseera nga abantu bebaza abantu baabwe abalina ebirungi babakoledde mu bulamu buno obwensi eno, era ng'ekigenda kyayo kumenyawo bantu kwebaza abantu nga bamaze okufa wabula twesiime abantu nga bakyali mu bulamu buno obwensi eno nabo bakakase era bamanye nti abantu bye babakolera ebirungi babisiima. Essaawa zino lunaku luno olwaleero ndi n'omu ku muganda waffe nga abeera wano mu UAE nga abeera mu Abu Dhabi agenda kuba nga abeeyanjulira ate oluvannyuma otandike pulogulaamu ey'olunaku luno olwaleero. Muganda wange oyanjulire abantu. Okusookera ddala neyanza nnyo okunkyaza ku pulogulaamu yeno Mr. Johnson nzaani mukisa gw'amaanyi era nsiima nnyo n'emirimu gye mukola gye mutuusaako wano mu UAE mwebale nnyira mugende mu maaso. Okusookera ddala nga bw'oŋŋambye okweyanjula era abasinga tebamumanyi naye nga abantu abamu bamumanyi amannya agange nze Kalungi Siraje nga mpangalira mu Abu Dhabi mu UAE muno nga ndi mu national tax mwenkola mu transport era nga ndi omu kubali ku community ya Abu Dhabi nga era nze nkola nga transport manager ku byentambula bannayuganda abali mu UAE tubeera nga tukikwasaganya. So nsimye nnyo okunkyaza ku programu yenu sewo. Kakati bannaye era nga muwulidde mukulu Kalungi Siraje tugenda kubanga tutandika pulogulaamu eno bwe tuti. Mukulu Kalungi Siraje omuntu bw'agamba nti Kalungi Siraje yani oyinza munnyonnyolako otya Kalungi Siraje yani bamuzaala wa? Kalungi Siraje era nga bw'owulidde erinnya Kalungi musajja muganda nga neddirange ye nga nzaalibwa omwami kati mugenzi kuba taata wange yafa emyaka ng'etaano emabega nga omugenzi Ibrahim Kabuye eyeebase Kalungu Masaka nga nzaalibwa wamu ne maama mukyalo omulungi gyali ya Nancha awangalira Matugga waali ndi muzzukulu wa Kasujja Ssebo. Muwulidde omukulu oyo Kalungi Siraje. Kakati tugenda kutandika bwe tuti. Kalungi Siraje tukimanyi mu bulamu buno obwensi tulina ebintu bingi bye tubeeramu ebitusanyusa n'ebitunyigiriza. Njagala okuva ddala watandika okutegeera biki mu butawaawa waliwo ebintu bye tubeera nga tujjukira ne mu bulamu bwaffe tubeera nga tubimanyi. Kiki kyojjukira mu buto bwo ekyakusanyusa ennyo mu buto atuna kutoka ku myaka mikulu mu buto ekyakusanyusa ennyo ate n'ekyakunakuwaza ennyo. Soko tandike n'ekyakusanyusa ennyo. Mu buto ekyansanyusa ennyo kyennyinza okujjukira nayagalanga nnyo okuyimba nga njagala nnyo n'okusala dance era nzijukira we twabeeranga ewaka oba nga waliwo omukolo neighbor oba kyonna function yonna nagendangayo nga njagala nnyira nga nsanyuka nnyo nga n'okulya nnyinza obutalya naye nga bw'omanyi abazadde batugaananga nnyo okugenda mu biduula ebyo tuli baana bato era nga mpulira bubi nnyo maama lwakyaŋŋaanye naye ng'oba oli awo oluusi babeeranga batuufu bwe ngenze nga nkula nga nkiraba nti oluusi
wabangawo ensonga ze batukugira nga oba oli awo zizatugananga okubeera nga batugala temugendayo naye nga ffe twalabanga batukotogira lwaki batukiriza tugende naye nga nayagalanga nnyo okuyimba n'okusanyuka n'okudigida. Kakati njagala ombula ekintu ekyakunakuwaza ennyo kyonna nga kyakunakuwaza nga kyalinga kizibu gy'oli wadde ogyeko kiri baakugana ng'ogenda kyakunakuwaza naye waliwo ekizibu kye watuukibwako nga ggwe omuntu ng'olaba nga mu buto bwe kyali kibi nnyo. Mu myaka ng'emeka egyo gy'ogezaako ekintu ekiyinza okubeera nga kyenzijukira ekyannakuwaza era nga kyanyiiza nnyo nayagalanga nnyo kuzannya akapiira era nga bwoŋŋaana oyinza okubeera nga mpulira onkoze ku bulamu bwange olina kyonkosa kubanga twazannyanga nnyo omupiira ogw'ebyayi nga tozinga ebyayi naye nga ate twagufunangamu nagwe obuzibu bungi kubanga enjala twazikulangamu ne weekoona naye nga nzijukira lumu mama yaŋŋaana ogenda yampa akadomola nagamba genda okima amazzi bwe nagenda nensangayo bannaye nga bazannya akapiira nendwayo kati bwe nakomawo namusanga aluka kitambaala kumbe alina ettaffaali ly'ebbali we yali alitadde kati nze nkomyewo omwami nfuka amazzi mu kadomola n'akwata ettaffaali yali nkuba ku mutwe engenda nga nkuba omulanga wowe so kyannakuwaza naye ng'ate ensobi yali yange yankuba ettaffaali yanayimanya omutwe agwasiza kuba nabyo nga bibimentukira ku mutwe si emyaka emiteejo omuto oluvannyuma nakusirisa oba obusungu bwali mukyaliko bungi obusungu engeri gye nnakaabamu nga tayinza kubeera nga asigaza obusungu kubanga ate oluusi omuzadde yeeraliikirira nkyowa kubanga teyaddamu kunkuba yadde okungoba kubanga nadduka ŋŋenda mpaala bupaazi naye ng'oluvannyuma yakkakkana nenkomawo era ewaka nga bw'omanyi omuti ebiseera ebyo bwe bakkuba odduka okomawo beggalira ojja osooba oyingira mu nnyumba. Kale mukulu kalungi kati njagala tugende atemu waliwo emyaka emikulukulu gye tubeeramu awo oluusi egibeeramu okugezesebwa okw'enjawulo oluusi egibeeramu ebisoomoozo eby'enjawulo mwe tufunira ebizibu ng'abavubuka ate oluusi ne twesanga nga tetufunye buyambi eri abo abantu abandi badde batuyamba oba oliawo bufunayo omuntu akuyamba gwobeera nga tosobola kwerabira mu bulamu obwo ng'okugeza abantu abamu abaana abawala bafuna embuto n'afuna olubuto ne bamugoba waka n'agendeyo kugamba oba olubuto n'alugjamu waka ne bamugoba n'abeera ng'aliyo talina alira ku nsiko naye ate nebavaayo muzira kisa najja n'akola kinamuyamba tasobola kukyerabira ekintu ng'ekyo. Kati mukulu kalungi okuze mu ovubuse mu myaka gyo tugeze emyaka egye otuse mu 2 awo ba 18 awo waliwo ebizibu ebibeerawo ng'osobola oga nti kino tugenda oluusi kijja nnyo ku family level tukitwaleko oluusi ne mu mikwano abantu abavuddeyo ne bakuyamba nga ddala wali mu buzibu. Kati njagala ombulye ku kizibu twandise kati ebizibu ogenda okutuuka ku kwebaza abantu abo bakuyisiza mu bizibu ebyo botasobola kwerabira mu bulamu buno obwensi awo we tuli ssebo. Kaakati njagala onnyinyonnyolemu awo. Kinyinza okusookera ddala okugamba nti obulamu bwo tebwali bwangu bwali bukalubo. Okusookera ddala nafuna oba omukisa gwajja bubi ewaka nti mama yawukana ne taata nga ndi mwana muto. Mama bw'ayawukana ne taata of course taata yali alina okufuna omukyalo omulala. Life yawo okusoma nga bw'omanyi omuzadde bw'aba yawukanye n'omukyalo ebiseera ebisinga bataata abatakyayagala n'abaana abakyayiramu. So taata enfunayo yagenda n'ebeera ntono ate nga taata awasiza omukyalo omulala ate nga naffe tulina okusoma. So nafuna challenge okuba nti nno twafuna amaama yatujjamu nga tuli baana bakulu tukuze tutegeera. So okusoma kwange ne kubeera nga bwe nasoma okumalako P7 tekyali kyangu wagobebwanga nodde waka n'otuula banno basoma oluusi banno ne bakuyitako ne obeekweka liigundi nga takyasoma nobeera mu mbeera eyo oluusi nga newaka okomawo okufuna ku kyokulya nga tekiriiwo nobeera ng'oyisibwa mu mbeera eyo. Naye oluvannyuma mu maka mwalimu abaana bameka? Mu maka twalimu abaana 4 naye maama waffe bwe yali atambula yagenda n'abaana 2 nensigalawo ne yali anzirako. Naye bwe twasigalawo mu kaseera ako nze bwe namala P7 natuula emyaka 2 nga sinaddayo ku ssomero. Bagenda mu senior 1? Nga sinabagenda mu senior 1. Awo ne ngenda mu kupoota
nga mu kupoota bakuwa 3,000 nga nina okupoota nina okusoma weweerera nga nze neweerera nina okunoonya kasente kubanga maama bwe yatambula yatuuka n'agenda n'akolerako epaida saidi z'eggulu eyo nembeera nga simuwuliza ndi mwana muto sirina simu connection bwe yavaawo n'atambula n'agenda e Sudaani nawo nga connection teriiwo simuwuliza natuuka n'ekiseera n'endowooza oba mama wange yafiirayo nga ndi mu mbeera eyo kati okusoma nembeera nga natuula emyaka gyali 2 mu butuufu naye omuvubuka gwe sitayinza kwerabira bamuyita Kasana Francis muvubuka kati doctor twali naye mu P7 mwegyo emyaka 2 yali atuuse mu senior 2 nangamba lwaki toddayo n'okola ki n'osoma olwo nno ekirowoozo ekyo nkifuna olw'okubanga nti nali maze okutuula naye nga ngamba ndabika ntya ndaba nga akuliridde ntya ntuula ntya n'abaana bano abavudde mu P7 ndaba nga omusajja aba mu kibiina nga ndi musajja muki omusajja mukulu nnyo ntya nangumya nangamba addayo okole ki osome nenzirayo ku ssomero baali baliyita Growlinks Academy Namasuba nga niyakuweerera olwo nzannya akapiira olwo ngambye genda ojja kubeera ng'osomera ku basale so bwe natuuka ku ssomero ne bampa basale kubanga nali nkuba akapiira era nga bwe nkugambye nga nina okugenda okukola era nayiga okuzimba ssebo mu mbeera okuzimba okumanyi nayiga okuzimba nakola emirimu mingi nnyo okupootaawo okuzimba nembikola kati nkulirakuliramu awo kankuzeko kemaloka katono nnyo awo wali nga tosomera nga muzeeyi talina ssente ezikuweerera oba nga alemesebwa bulemesebwa bwa maama w'omuto sinza kugamba nti muzeeyi yali akola naye nga bomanyi nga adda oluusi n'agamba nti siina olw'enfunayo kubanga yali musajja wa safaari nga tosobola kumukyala enjingo oba mu breminga naye nga ate oluvannyuma nakizuulanga enfunayo erabika yali ekoze eki ekendedde musigama nti yali tayagala yali ayagala naye ng'obusobozi alabika bwe yali takola ki nga bukendeddemu ate nga ne mami naye yali wala n'oluvannyuma mami namufuna n'abeera nga yatandika okunkwasizaako nenfuna n'omusajja bamuyita Mike ali mu US kati yagenda mu United States of America gyali omwami bamuyita Coach Mike nanconnectinga ku bazungu nembeera nga nafuna full basale nembeera nga nasomera ku mupiira olw'ekitone kye nayina naye ng'omwami Mike simugagamba nti kojja wange oba mama wange oba ki wabula nga yannyamba from senior 3 up to senior 6 olina bwobuluseemu awo okuyingira senior 1 kuba gwakoma kusoma mu P7 oyingira otya senior 1 senior 1 nagenda kwa Growlinks mu butuufu natwala just paslip gye natwalayo nga nasoma bulungi nnyo kubanga nafuna second grade mu P7 then wenjitwalayo era omwami oyo bamuyita eyanyambako nnyo mu P7 bamuyita Sulaiman Sejjengo nga kati ye ssentebe w'ebika by'Abaganda sawa zino meya Ndejje division omwami oyo amanyikiddwa nnyo Sulaiman Sejjengo yanyambako awo mu kumaliza P7 era ne ssente ze nali manjibwa ku ssomero lya P7 bansonyiwa ne bampa paslip yange nenjitwalayo kwa Growlinks Academy senior 1 naye bwe natuuka era eyo olw'okuba nali nsamba akapiira Bombo SS nendaba nempita sawo nentandika ottagala olw'omupiira nga lino essomero likaayanira lino likaayanira lino likuyita oli katale nga ndi katale so nembeera nga bwe nti bwe najoyininga kwa Growlinks kyanyamba nabo ne banjagala nnyo ate mwana wattu nembeerera mugezi kubanga mwa Growlinks nzijukira awo senior 2 navuganya ku bwedboy bw'essomero era abayizi ne bampa naye nga bamanyi protocol nti naye sobola kukulembera ate baana b'ekyesi ne banteeka ku bwa assistant naye nga life awo natandika onyumirwa life y'essomero nendaba nga nange kati nkuze nenva mu biri ebyekyana ekito kakati awo maze wano omukulu eyakuyamba okuyingiza okuddayo okusoma ye yakusasulwa school fees nga oba yakuconnectinga kufuna basale nobeera ng'osomera bwere omwami oyo mukulu Mike yajja mu senior 2 yatandikira ng'eggwako
mu kuzannya omupiira guno tulinawo kye bayita ba penipos yatukolera emikwano mu US kati waliyo ekibiina tetwagendanga nnyo details kubanga ebimu teyabitugambanga era sijja kugamba nti oba kyajjanga bweki wabula nze kyemmanyi nti yankubiranga essimu nange agenda kusoma buli kimu kiri covered uniform n'ensanga nga bakupimako pozi kyataakolanga bino ebirala wali olina okwerabirira like kusasula sente za bibuuzo registration fee ebintu ntu ebirala ebyokusomera ebigenda mu minor issues ezo nga zo school fees as coveries ne uniform ngera mwebaza kye yankoleranga ti kyali kikoze eki obulamu bwali awo nga ndaba bukoze eki mukulu Michael. Okay, bana yababuliza baffe katugende kate mu luwummulako tumulemuko tugendeko mu bulango bw'abakama baffe ate tugenda kubanga tuddako ng'omukulu ono atunnyonnyola muntu ki omulala amukoledde ebirungi mu nsi muno kubanga omuntu akuweeredde aba akugguliddewo future yo. Mukulu Michael twagala okwebaza omulimu gwe wakolera mukulu Kalungi era asiimye nnyo katumulemu ate olumanyi tugende mu maaso ne mukulu Kalungi mu nsonga endala. Twagala obakulisaayo mu luwummula nga tubale tuwumuddemu ate nga tugenze mu bulango bw'abakama baffe naye nga twagala obakubiriza bawuliza batawira radio Tawira TV Speed Express ye sponsorinze omulimu guno ojja kugenda owefunye service ku Speed Express nga bakugulirawo Dubai visit visa bakugulirawo bakufunira bank account Uganda bakugulirawo diaspora bank account ate era basobola n'okubookingira flight ticket mu nsi yonna gy'oba oyagala kugendamu. Aba Speed Express basangibwa ku Electra Street near ADCB Bank headquarters. Kale ojja kubanga mugendayo mubawagire nga bannayuganda bannaffe tulabe nga ate ebintu byonna bitambula bulungi nnyo niyo okusingira ddala twagala tugende mu maaso mu nsonga zino nga olwaleero nkyaziza muganda wange mukulu Kalungi Siraje. Mukulu Kalungi Siraje otumalidde obadde nga oli mukutu muwunzise n'okwebaza omuntu asoose muntu ki omulala gw'olaba nga kukoledde ebirungi gw'otasobola kwerabira mu bulamu buno obwensi? Waliwo omukyala njamuyita mulamu wange naye nga muganda wa sisita wa mukazi wange. Omukyala oyo bamuyita Nabbanja Joeria Kakoma ng'akolera ku Meme House. Omukyala oyo yamba nnyo sisita wange bagenda bafiirwako mami waabwe naye sisita wange kaali kakyali kaana kato story eyo yagimbulira ne mpulira nga kyali kinkutteko bambi era yaŋŋamba simanyi bwe ndisiima sisita wange ono yamuyamba mu buto ne yeewaayo okumuweera paaka university wamu ng'ali ne bbaawe era yaŋŋamba nti simanyi ky'olimuwa era mulamu Jowe Nabbanja Joeria Kakoma wonna wooli kantwala omukisa guno okuyisaawo obubaka bwa mukyala wange Sumini Mpamulungi akwebaza byewamukolera okuva mu buto oluvannyuma lwa maama okufa paka waali era yasiima kyonna kye wamukolera okulaba nga traveling okuva e Uganda okujja mu UAE weerekereza buli kimu wakwata akasente konna ke wayina era asaba okkiriza okusima kwe kye wakola weewaawo Hajati bonna baakola dadi naye ate gwe asiima oluvannyuma lw'okufuna omukisa guno ku Tawira mbadde sinza butakwebaza mulamu Jowe weebale nnyo weebalire ddala. Oyo mulamu Jowe yayamba mukyala wo yakola kyama mulamu Jowe twagala okwebaza omulimu ogwo gwe wakola okuyamba kuno kulungi nnyo kubanga bw'oyamba omuntu obeera omugguliddewo oluusi obulamu bwe obw'omu maaso. Muntu ki omulala mu bulamu bwe bw'olaba nga alina byakkoledde nga tosobola mubuusa maaso? Mu butuufu sinza kwerabira basomesa bange era bangi njabagattira wamu. Sima omukulu bamuyita Mwami Kimuli Joseph nga headmaster ku Bankiru College Endejje yanyamba nnyo. Sima omusomesa wange Rajab, nsima omwami Sulaiman Sejengo, nsima wamu ne sister wange Prosi oyo no lawyer akolera ku Kizito Tower mu K&K Advocates. Oyo sister wange yanyamba nnyo era nange ku by'okujja eno ayina weyansikiramuko omukono bwe byali biganye. Ojja kumbuuza lwaki seebazizza nnyo mami oba daddy. Of course mama ne taata oluusi babuvunaanyizibwa bwabwe okubanga babaako bye bakolera omwana
naye ekyo kya bulijjo sinzagana kwebaza mami oba dadi, naye oluvannyuma nti dadi yava mu bulamu bw'ensi eno sinza buteebaza mami wange. Mami mwebaza buli kimu kyonkoledde na buli kyonkolera, era webale kunzaala era ntwala omukisa guno nga nkozesa eddoboozi lya Tawira TV, Tawira Radio, kubeera nga mama wange omulungi nkwagala nnyo. Katonda kuwa ebirungi bye weetaaga, akusasulemu byonna. Kakati waliwo omuntu wayagandyagadde okumanya omuntu bw'otuuka okumwebaza noweebaza nti nno olw'ebirungi byenkoledde, waliwo omuntu eyandyagadde okumanya kiki ekyo kyolaba ekikunokozesezaayo abasomesa ng'oba oliawo waliwo n'abantu ab'oku kyalo n'ogamba nti abasomesa ono kusinziira ku bino na bino kamwebaze, kiki kyolaba nti abasomesa abo beebaziza kye bakola ekyenjawulo? Abasomesa abo kyembebazaako nti weewaawo oluusi twafunanga kibooko, manyi bw'obanga okyali mu ssomero awo musomesa oluusi okola ensobi n'akubonerezaamu, naye mu kukubonereza awo golabanga akutulugunya, naye ng'oluusi bw'okula n'ova mu ssomero okizuula nti oluusi kye bakola kyali kituufu. Nja kuwa ekyokulabirako, nze natuuka ekiseera n'enkyawa abasomesa ku senior 4 twalina Rivers Party ya senior 4, naye engeri gye nali nzannya akapiira nagenda ewa director deputy master ne mugamba ngenda akapiira nga bakimanyi nzannya akapiira mu Ndejje United, nangamba genda kati mba nfuluma gate, director namusanga nangamba ddayo osome oli candidate, kati ate nga ne coach wakuba essimu oliwa, kati mu process eyo nensalawo ngende kuki kapiira, saamanya nti nanyiiza director. Era ku briefing yaffe abasomesa bonna baali bana bankuba embooko nnyanye, abasomesa bonna mu ssomero, ne mpulira essomero lintamye ne mbakyawa nga nafunye olukuse ono atono nankuba, naye ate oluvannyuma nakomawo ate mu ssomero lye limu ne mbeera nga namaliriza senior 6, ne mbeera nga bannyamba ne bampa obukulembeze, ne mbeera HP, ate ne mbeera nga buli kimu bakimpa, kapiteeni w'essomero, academic yenze wuuyo, so ne babeera nga bandaga ekituufu, ne babeera nga bankwatako, saagobebwanga ku ssomero, so ne bandaga omukwano ne banjagala. Era mwami Kimuli Joseph nkwagala nnyo, Madam Sala, mwenna kyemwakola kyonna mbeebaza. Mukama Katonda abasasule. Sina kyenyinza beebaza aba Bankhill College, Bomblesses, mwenna kyemwakola mbeebaza nnyo bannange, era ntwala omukisa guno nga mpita ku Tawira TV, Tawira Radio, nti mwebale nnyo bye mwankolera, bye binfudde kyendi era bye binsobosezza okubeera nga mpangayire no gyendi. Weewaawo nga wadde nakola diploma mu law, naye ate weesanga nti diploma in law nagize ebbali, kati ate ndi mu bintu birala nnyo, naye ng'era knowledge gye nafuna yemu yempangaziza n'okutuuka ku kino kyendeka essaawa zino. Kakati mukulu Siraje Kalungi, twagala okukwebaza olw'ebigambo ebyo by'otuwulidde ebifa ku bulamu obwo, kubanga obulamu kintu kikulu nnyo bw'obukwata obulungi, ate nawe olabika ku bulamu bwo wabukwata bulungi, ng'omuntu bw'akuwa advice osobola ogigenderako, omuntu bw'asalawo okubonereza n'okkiriza kibo, kubanga abamu kibokereze bakuba essomero lyonna eddamba, omulala ayinza okugaana, abalala bagaana essomero n'alidduka namu, naye okulaba nti wasobola okugumiikiriza kibooko ezo n'olaba nga bazikuba ate n'osigala ng'okyali ng'omwana ow'essomero. Nakyo kyakukolera bulungi era n'okulaba ng'obulamu buno obutambudde bulungi. Kati mukulu Kalungi Siraje, njagala tumalirize nga owumbawumba mu bufunze mu byonna bwe weebazizza ne level ki kati kw'otuuse kola obuzibu bwonna bwe wayitamu n'ebirungi bye wayitamu, owumbewumbe ku ntikko yaabyo n'okusingira ddala bw'otuuse. Nga mmaliriza, okusingira ddala obugumiikiriza kintu kikulu, era nkubiriza abavubuka bannange gye bali mwenna nti ekisookera ddala bwe babugumiikiriza amazima n'okwewala ebiragalalagala oba ebitamiiza. Nze Siraje mu mbeera gye nayitamu singa nali neetadde ku bikoosi, kubanga nababeeramu abavubuka nga banywa omwenge, banywa enjaga, bakuba amatatu, naye saabigendamu. Ate nembeera nga nakola emikwano ku kyalo kwe nawanga, tujja kuwulira nti Siraje yalwananga, Siraje avuma gundi, nga buli mukyala gwensanga mami, dadi, bonna nga mbawa respect. So abavubuka kintu kikulu nnyo, ne bw'oba ng'olina ssente, ne bw'oba nga toyina, beera nga weeyisa bulungi. Ekirala kye nnyinza okugamba abavubuka, tetunyooma mirimu bannange. Nze gwe mulaba nakuba bulooka
nasika ku chapati, natambuzaako nsiba ttaayi, nagendako mu kirombe, awo wonna nga mbikola ate nga bwe nsoma. Baganda bange si kirungi kunyoma mulimu. Nagendako mu taxi, navugako ku boda, eyo yonna nga mbikola naye ate nga mmanyi nti nsoma sobola okubeera obulungi. Saa za leero nasobodde emyaka 2 kubeera nga nazimbidde mami wange ennyumba e Matugga. Sijja gamba nti kayumba kubanga osiima ekyo Mukama kyakuwadde, naye nga yo nnyumba weeri era maama musanyufu n'ekyo. Era nga wenjogerera kati ndi mu nteekateeka okulaba nga ntetenkanya ekyange, era nga ninawo n'ebintu ebyalala bye ninawo ng'omuvubuka, era nsuubira bwe bigenda obulungi Mukama n'atukwatira nakeno gye tuli, insha Allah nja kubeera bulungi mu maaso awo nga Katonda ye muweezi wange. Naye nga abavubuka, kano kantu kakulu nnyo Mwami Johnson. Ebiseera ebisinga si buli ajja n'akubuuza ekigambo nga bwe tuwangaala nti aba tamanyi. Omuntu asobola okujja n'akubuuza ekintu naye nga kyakubuuza akimanyi, akinako idea. Naye ate gwe ne weefuula nti omanyi nnyo, oluusi ng'alina kyakunoonyamu, oluusi oba mbega oba oluusi muntu alina kyayagala akuggyemu information. Naye abavubuka gwe ne weefuula nti omanyi nnyo, so ne weesiŋŋaana oyogedde by'otamanyi, oli ajja kuyita ebyagala mugende mundeetere omuntu oyo. So twewale nnyo okwogera ekintu nga tetumanyi. So bw'oba nga tomanyi gamba nti kino kyombuuzizza sikimanyi. Ekirala bannange bw'oba osobola okuyamba omuntu ng'olaba osobola okuyamba omuntu ng'olinawo kyonna osobola yamba munno, tomanya biriddirira. Kubanga nze Coach Mike simuyinaako ssebo mukama wange gy'oli mu US nziramu okukusiimaako ensusu. Mukama wange ononsonyiwa. Mukama wange ono Mwami Mike, Mukasa Mike ali mu US kati musawo ali mu magye ga US. Ame sebo yonna gy'oli Mukama wange nsiima bye wankolera byonna. Sina kye nnyinza kukuwa, simanyi oba onookitwala oba wakitwala otya, wadde ebbanga lyatuka n'ombulako, naye Mukama wange bye wankolera byonna nasiima. Era wano wendi sijja gamba nti ndi bubi nnyo era ndikaleko, sinzaali mu mbeera embi, naye nga nkwebaza nnyo, weebalire ddala. Nekisembayo mbeebaza okunkyaza, mwebalire ddala aba Tawira TV, Tawira Radio okubeera nga mwaleeta programu eno oba enteekateeka eno, okubeera nga tusiima abantu baffe. Bannange besikonyeeko, munansonyiwa abantu bangi nnyo. Sharifa, sister wange Kulusumu, mwina mbagala nnyo. Mikwano gyange Okusungujji, Endejje, mbagala nnyo, mwankolera bingi nnyo. Abatuuze ku kyalo gye nawangaaliranga ku Ndejje temwampisa bubi. Bannange mbasiima mwenna, abasomesa bange, abakulembeze, mwebale nnyo. Era mbasaba munyongere essaala ntambuliraawo, neme kubeera mwana mubi, ntambule nga bwe nakuzibwa. Neyanziza nnyo okunkyaza, neyanzeege, oba oliawo n'omulundi omulala ndiddamu nenfuna akakisa n'enjala ku TV. Kakati banaye abawuliriza abaffe twagala okuwunzika puroguramu eno nga tubeebaza olw'okugiraba era n'okutufollowinga. Genda ku Facebook ojja kulikinga Tawira TV, Tawira Radio, omanye byonna ebyefa wano mu UAE. Tuliwo okutuusaako bantu information ey'enkulaakulana, so si kwawulamu bantu. Tawira Radio eriwo bya nkulaakulana, era enkulaakulana obeera nga towagira nkulaakulana ojja kuba tojja kumalako na Tawira Radio, Tawira TV. Naye njagala omukulu ono asembeyo nga atumira ku bantu bobokola nabo wano oluusi n'abantu ab'Uganda abatonotono kutumira butumizi. Okusookera ddala sinza kwerabira bwe mpadde omukisa okutumira, nja kusookera ku mukyala wange era ndi naye wano eno Sumini Mpamulungi yanyanjula Mbasenga Mbakadde be. Weewaawo tukyalina emikolo mu maaso eyo insha Allah, era nja bayita mubeewo omukolo mumpeesa ekitiibwa. Nzizaako okutumira kapiteeni wange Roni, nenzaako okutumira mukulu wa kooki wange, bonna bawangaalira bana abo bemenye. Nzizaako okutumira Mwami Levin wamu ne baganda bange be najja nabo Asadi. Waliwo omwami bali Dubai eyo Mubiri Sulaiman, Edi, mikwano gyange bawangaalira wano. Batumiddeko Rashida, yeyitaba Rashida Shida Kats, mbagala nnyo. Mwami Lukundo mbatumiddeko nnyo.
Mpozi n'okutumirako abantu bange ab'e Uganda, nja kusooka okutumira abantu b'Endejje mwena sijja kumenya mwena mbagala nnyo abantu b'Endejje. Nzaako okutumira ku balamu bange Bushira, bakodomi bange mbagala nnyo, Musa mwena, Ibura mbagala nnyo, mulamu Jowe big up nkwagala nnyo, Hajati nkwagala nnyo, ali awo Wakiso batumidde nnyo bannange mbagala nnyo, mwebale kumbeererawo era mugende mu maaso n'okumbeererawo. Naye nga mukyala wange nkwagala nnyo kankayiseeko, mukyala wange Sumini mpa mulungi nkwagala nnyo era obubaka buno nkya bujja kutuukako, nkwagala nnyo, tosumula bbaluwa. Bane tumaliza programu yaffe olunaku luno olwaleero. Njagala okwebaza muganda wange olw'ebigambo ebyo n'okukkiriza ojje osiime abantu abakoledde ebirungi mu bulamu n'obwensi. Omanyi abantu bangi nnyo baagaana okusiima abantu abo nga bamanyi nti kyaggwa. Naye ne programu ojja kujja ku Tawira Radio, Tawira TV oteekemu okusabako, tujja kubanga tukusisinkana naddala gwe ali wano mu UAE. Webaze abantu bo naddala abo abakyaliwo mu bulamu n'obwensi. Tuleme kulinda abantu nga bamaze okufa, nga bamaze okuva mu bulamu buno obwensi. Oluusi afudde tututte kese ez'ebbeeyi, afudde mututte emmere ya buli kimwe munywedde mulidde nga mulinga abajaguza olw'okuvaawo. Naye tujjukire abantu bafaawo nga bakyali balamu. Ali mu ddwaliro muweerezeeyo kasente ajjanjabirwe, talina kyakulya muyambe, kubanga ye muntu oyo kye yakkole ettaffaali lye yakuteekako kulu nnyo ku bulamu bwo. Wabula abambedde ne beekweka gundi eyo nogolaba ayiseewo yanyamba yankolera kino, naye nga tovangayo kumwebaza na kusiima birungi ebyo byakkoledde. Kale ojja kujja Tawira TV otekemu okusabako, tujja kubanga tukusinkana. Webaze abantu bo, muwere bulungi, mukumye ku Tawira Radio, Tawira TV temugivaako. Johnson Sengeno nze mbadde omuweereza era omwanjuzi wa programu eno, siimangako. Mweraba. Eno ye programu yo Siimangako n'omuweereza wo Johnson Sengendo, Tawira Radio and TV.